Yes, mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye olaba ne bawadde 10 ndi wambi eri anniversary tukati ddala naye tufune ku nsonyi twakola okwanjula ne tukola embaga tutuusa abantu ttaka we balimira emmere gye bagenda okulya we bakola business ate era tudde mu mikolo midigido naye bamanyi emidigido gye tuyinza okukuba wano ne dansi nga tumaze ettaka okimanyi ggwe bannange ani yani bebi oli genda eka webake nalukenge bye my love nkwagala nnyo ali mu open akankana genda webake kiri kitya Christine agambye ayingiddewo Aisha nga ziri manyaga Aisha nayigaga tweyanziza tolako n'ettaano bali zisindika kati tolako ettaano nayigaga tweyanziza mirise nti otubuulire balance baleka baagala ezo ezibaddaana eziyitamu ziveewo baleka kye baagala tusigale nga tunoonya miliyoni 3 kati wasigadde emitwalo 35 ojjako eno 15 za Christine nga zireeta Aisha nagaga kati tunoonya emitwalo bwe tufuna emitwalo 35 ze dola 10 tuva wano nga tunoonya obukadde 3 and deadline yaffe yanga 3 May deadline yeyo nga 3 May jasi lujja kujja good with the no charge aspa tweyanza with the no charge mukwano thank you so much mukama akuwa omukisa gosanga ku simu yabadde alinaako 3,000 ng'asobola kuwaako 1,500 nze omuntu yali ankubiddeko n'agamba ng'abadde ayowereza mu kitundu kati nze nyina omuntu yali ankubiddeko nze nyina omuntu yali ankubiddeko n'agamba olinayo 2,000 ozimpeeko shifa mbadde asindika 15 oba gumu kitundu bannaye tuli wano mikwano njogedde okuva ku 11 mbudo ki sawa mmeka sente zaali mmeka bakatuuka ziri mmeka tunoonya miliyoni 3,35 Aisha nayigaga ataddeko tweyanza Aisha nayigaga yoli wazitayasaddeko thank you dear bane tweyanza ate ndaba buli ayogera ateekako si byagamba nti kitweyanza nnyo tweyanzeeke TikTok family betuyina YouTube yekyanze tuli ku TikTok family tunoonya miliyoni 3,35 omwami ono ali mu wheelchair agaziwa afune poloti eri gye mulaba wali afute effumbiro alime afune wajja akamere ateekewo n'aka bizinesi bambi ate tulabe ekiddako awo kiri kiti eyo jasi ogenda olwaki osimayiringa nga tolabye emesegi ya mobile money jasi oyira simayiro kati ejjirawa yengayo omuntu bannaye balaga abakadde batudde wano bambi tunonyayo 35 tugende twebake Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth.
and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Obusatu tubumale ate throughout the week. Throughout since Sunday tusigaze nejja. Throughout the week njaba kolera era ku live mba inviting eko bagadi tunonye sente. Throughout munaku zino endala nga sinajja ku Sunday kuba kati obusatu bugenda vaawo. Ate nga sikyusa deadline. Nafuna nga Sunday tena tuwaddeyo obumu ekitoogo. Wow! Amina, thank you so much. Oh, tweyanziza owandiise Millicent anatuwadde Aisha Jasi Amina atuwadde ogumu ekitundu. Millicent tunoonya mmeka leero twebake? Tuba tunoonya 33,15. Twebake for today. Tusigale tuve wano nga tunoonya miliyoni 3. Jasani gosekera nga tanatuwa ku sente. Ndi mumuga atuteereko sente. Mukolere kyayagala. Alina kyakusabye. Bravo, happy. Katoleteddeeyo ngole jampi. Kamuleted. Banna. Abantu abakulu. Ayagala yafalu. Agala yafalu. Hello. Yes, how are you? Nikula hivyo wanaina sente z'ensonda so kompeyo 5. Ruth nakakanda atuwaddeyo omutwalo. Abantu betusondera sente wano bambi charity. Ezo zireke mikwano baayi. Ez'okumala otuuka ejjinja onkubire ng'osobodde okunkubira tunyumye ng'ovuga. Katoso ayimiriramu n'osindikayo emitwalo 5. Baayi wamma essimu kansooke njogere n'abampa. Bwebwo kati obukambwe bw'endiko mbwankubidde tunyumyemu nga towagira koozi zempagira. Tweyanziza nakakeeto bane tweyanziza Ruth nakakeeto tunoonya emitwalo 32,15. Bane mulaba gyendi nina okuvuga back to Kampala. Walla it takes me 2 hours to reach. Nakawombe ndabye ennaku baliko bameka abantu 205 bambi buli omu atereka omutwalo 5 2 kanaye mubamanyi ddala abaliko olaba kwe muli mulaba mumanyi gaadi mugimanyi story buli omu atuweeyo omutwalo. Essimu zezo ziri ku screen kyekitutuuzizza wano. Batuyambe bayisawa 6 tusimbule tugende twebake. Bambi mutuyambe. Shadia
kankuwa bagambe batuyambe kuba naawe kyekiganya okugenda okwebaka bakuleetedde ejjampa ani akuleetedde nze njagala batayagalwa katukanka ayagalika bane Millicent mpa kutuzi twokunywa nze atayagalwa team online bambi mutuyambe mpozi dinyana tunonyayo 3 tusobole okwebaka foto bambi tubasaba nga emubikolanga bulijjo wemwabikola luli ku live netufuna obukadde 2 kati zino sente ntono nnyo tubasaba bambi tuyambe mutuwe ku sente tusobole okuva wano abaagala okubeera nga musondeeza ffe musooke mumale kino eno tuveewo enamba zeezo ku screen zireeta nakawombe shifa esooka ya MTN eddako ya Airtel. Those are the numbers. Tunoonya milioni 3 mu emitwalo 32,115. But for today at least twagala to breaking ezo dola 10 kiveewo ekyo for today. Mami Christine tukulengedde yo welcome. Akachi? Akawewo akali wano. Jajja Piisa atudde awo naye alinze bambi tagenda kwebaka. Nakatuuka munoonya zaaki. Soko oteekeko mukwano tukunnyonnyole. Soko oteekeko eziriwo awo tukubuulire naye ky'oba nti ze tunoonya byamagezi. Byamagezi nnyo ddala biyamba ggwanga bigattako ku ggwanga. So bw'obanga oyagala okugatta ku ggwanga tuweeyo. There are 244 people. Buli omu waleetayo omutwalo ziba ssente mmeka? Kuba tuzimala naye zonna zetunoonya. Kale laba ono mmamba 256. Mbobo bwe tunoonya butono nnyo ku jjaasa abuteekeyo. Nyambako bwe tunoonya ku jjaasa butono nnyo abuteekeyo. Soko osirise essimu nkwano. Agambye nange mpaale shifa. Ate neyeeyita na MK wa shifa. Bannaaye mikwano tulinze 250 people watching. Ono mwami gwe mulaba mulukye. Enkuba kyekola jjaasi wamu. Gwe mugamba nga bwe mwagala ennyo. Gwe mutera n'okuŋŋamba tuteere jjaasi mu kamera. Tetumulaba. What's going on? We are contributing. Sola bulungi valisi va mu mpewo. Mujjaasi yagaliza ofune. Namwagaliza tannaleetayo eddala kantu. We are not inviting anyone black mullo. We are not inviting anyone. Tutandike naawe kennyini agamba invite. Tutandike naawe. Soko oyinza ezo sente nnyingi toyinza zimpeera mu mugongo. Vaayo oyogere bannange. Abalwadde bamusabye bamulabe nako. Bannange. Abamikwano. Naffe tusobodde kuleetayo zineeno. Family ya Faruku ne Shajja. Family bannange. Behind a successful man bannange. Faruku kino okikoze tokakiddwa bannange. Faruku atuwadde sente empitirivu. Jango oliwa. Bitwale ebiri kitundu. Faruku and families. Mr. and Mrs. Rutankome bwe batyo babyogera. The Rutankomes. The Rutankomes.
soko ya lutakome lutankome lutankome ate ebyo byebibi bye badde baŋŋamba byenjogera ekyo bulijjo kyenjogera de lutakomes batuwadde emitwalo 2.5 waaw n'abaliko bannaaye Millicent tunoonya mmeka bagambe thank you tunoonya emitwalo 3 ndyoke nzire e Kampala. We are looking for emitwalo 3. Mbashadi yansibye wana abana balina okukeera ali awo yakutunulako butunuzi ali wano abana balina okukeera. Thank you Madina. Tunoonya 2.9 Madina Nakanwaji mukama akuwa omukisa. Thank you so much. Naye bane ono lake mbusemberako eri tulabe Faluuku. Nze kintu kyemanyinga ku bantu abatagenda kukwata mobile money kuteekako kasente nga kuwa biragira. Baba beeyagaliza balagira sigenda kuyimuka kweyongerayo nakoyekoye dda ateekeko sente. Neetaze kuva 11 njogera nnoonyeza abantu buyambi sente. Ate naawe ozondagira ku mukaaga ogw'ekiro bongo tebujja kukola kyekimu bambi. Buli kimu. Enamba ziri ku mobile money tunoonya 2.9 enamba zireeta nakawombe shifa message tugenda tusoma za sente zokka. Abane una commentinga bitya tusoma za sente kandabe. Oh wow just abantu okusente mukubira bukubizi. Kandabe yatuwa aliwa waliwo tuwa Onesi atongedde Onesio nzirorera atongedde 15 mumuwe ku ngalo zino naatiyogwakusatu naye bannanga abalala mutwaleeko Onesi atongera ssente mulundi gwakusatu. Onesi bannange tweyanziza nnyo ddala. Bannaye thank you so much Onesio. Thank you. Tunoonya mmeka? 29. Tunoonya emitwalo 29 flat. We are looking for 290,000. I will drive back tubeere nga tukontinuingira awo ate. Tuba tusigadde tunoonyayo mmeka okadde 2. Bagenda tusindikirayo omutwalo ani agambye? Lake mulabye bwana Laki yona adangambye neeyongereyo atuwa omutwalo kisoke tweyanza Laki. Agambye nasindika kati. Shalom soko lete ku ssente. Kyoyagala okikolerera. Zimaze okujja. Moses mukubengalo. Moses atuwadde emitwalo 2. Thank you so much. Moses omuwulidde w'emitwalo 2. Moses aliko. Yes. Tolako tugambe balance. Tugambe. Eza Moses aliko zize. Twagamba mama yabireese. Wasigadde emitwalo 27. Tuna emitwalo 27 ne 5 z'Onesi wazigyeko. Nazigyeko naye za Lake tezinnajja. So tuli mu kunoonyaayo emitwalo 27 tuve mu mpewo eno. Tompa. Kenfuwe bwe kiruma kibalume bampe ssente. Bwe neesabika empewo bajja kugamba ndi too comfortable. I'm not. Nyambale nga bajjaasi wali bafuuwa wanje. Fazira tweyanzizza. Oh, thank you dear Fazira. Tulinze tunoonyaayo 20 mu mmeka? 27. Tunoonya emitwalo 27. We sleep for today. Tubeere ate nga tukomawo till next Sunday. Essimu zinaatera okuggwako data n'omuliro. Tusaba ku ssente.
omutwalo Happy Karugabo bayooli Owalake. simanyi oba yellake Kajja tubuli. naye nga zo Omutwalo, teekeko Happy Karugabo. wandiika Happy Karugaba yazituwadde otubuulire tunoonya emitwalo 26. tunoonya emitwalo 26 tugalewo meeting ya leero. We are looking for 260,000. Temulinnya muwogo wange, temulinnya tuli wano bwe bati. Kale singa bannaaye. So abatulaba mikwano mwenna abali ku TikTok namwe abatulabira ku YouTube tunoonya $2.2. As in we are looking for 2.5. The dollars meka? Junior the dollars meka? Nza zitegeera. The dollar nga bitaano dola nga 7.5. Moses anti yaliko yatugambye Aliko yakagambye omutwalo tola eri kitegeeza tunoonya $2.49. Tunoonya $2.49. Ze dollars nga 7.5 ze tunoonya Garden Millicent bafune ettaka bannange tuswaleko. Kale si kuba mbaga nti mbi embaga nnungi nnyo tugisiima naye kifaananamu ng'okutwala omuntu out n'omugamba lya buli kyoyagala onywe na buli kyoyagala naye ng'enkya omuntu talina kyakulya onfuna nga bwonatwala omuntu out n'alya naye nga ku mutima ali agamba kale zinga zino sente azimpa tamanyi kirika waliyo abalwadde beetaaga eddagala naye nga gw'omugamba nze zange zakukyakalamu sikuwa kaashi wakulya nkya ontegedde nga ye newe kaba kakadde okalya nga muli out. Embaga nnungi tujaniriza naye nze kinfaananiramu okutwala omuntu mukyakazi ng'enkya agenda kusula njala nga talina naddagala wadde panado. Kati kyova olaba nnemerako tubafunire poloti we mubeera mugazi we tubeera tutuukiriza mission era mwenna abaleeta ssente nga tucelebratinga abagole bano byonna nga bwe mwazireeta byakolebwa. Kale teri kinyuma banna emikolo tulaba ebifaananyi naye teri kyekigenda kunyuma nga ggamba nti abantu wa ssente z'embaga poloti eyo gy'olengera emmere eno gye tuli mu kutema bagirima awo. Omanyi nti ku kyalo kino abantu beeyazikayo balimira bapangisa n'amataka balime. Kati wano twafuna n'ensolo ebisolo tuyina embuzi tuyina naye omanyi okuba nga basula nazo mu one room. Enkoko nazo zirina ddeeka yaazo kyege mazima bongeddeko just tunula ku ssimu abantu bakyaweereza ssimu nazogedde dda. So tweyanziza nnyo tuli mu kunoonya $2,249 abali ku live mwenna mwekubireko mu ngalo. This is a big step. Namwe abaakajja nze manyi abamu abamanyi naye beebuzaabuza tebasobola kubanga oli ojja kumbuuza shifa oli ku mulamu aki nkunyonyola essande ewedde nejja n'eri nkwate omwaka nga mbeera wano buli ssande era live ogikwatemu oyo aba yeebuzaabuza ayagala commenting naye yeebuzeebuze ebyaddala mukimanyi kye tuliko maama kirabika tayagala kugenda mulirira mwami we omusajja yamutamatamada wallahi kubanga mukwano singa agambye mbawaddeyo 5 munoonye anangabulako mutuule wallahi tutuula tetutuula noli najja n'atusindikamu $2,250 nze tutuula era mugenda ne muleeta mami wa Ibula ndeetera ekikoyi n'ekyebikka nze okusula bufunyinku ne tufumba caayi tukutira ne tukumawo n'ekyoto twatudde dda tagenda kusindika ne waba watusoomooza wano nze mba natudde dda era gyasoboddayo oba ku booda oba weevuga. Kale tweyanzizza bannange katubasiibule essaawa ziweze 7 ne sande ewedde nava eno ssaawa 7 si kyo natuuka eko oba ku 9 bannange mukama kati nze ani alimpasa
obadde ovaawa nga ndi eno ozunga nantegeera obulamu bwange kati banna kunene ng'oliteyalinze mpozi munveeko baninde nditayalinge nga mwe mwezimba namukaaga mumugakola nze male kulitayalinga mwebale oyinza ogamba ndoliteyenga after 1 year ekyono kiggwe byatayagala bingi tukomye tunonya miliyoni 2 miliyoni 2.49 okay that is $750 nti abamu munnange bazimanyi mu dollars. We are looking for $750 tubeere nga tukulozinga this chapter of Garden Millicent must shine ku by'ettaka gye tuyise season 3 tuli mu season 3 ku by'obulamu bwabwe okuva etwabasinkana and that is a blessing bana abatulaba online ekyo kintu kyamaanyi okubanga osanze abantu we are strangers, we became a family. It's now 3 years. Is it coming to 3 years? Nga we are here. Atenga buli mwaka tubaako kyetugattako. Buli mwaka tubaako kyetukola. So, atenga nsuubira nti bwe tumalayo ettaka insha Allah tetugenda kusukka myezi 3 ng'ekizimbe tekiyimiridde. Tugenda kusukka myezi 3. Tetugenda kusukka myezi 3 kitegeeza project erina kuggwera mu mwaka guno this year. Katonda abikole. Project eggwera mu mwaka guno this year. So tunoonya miliyoni 2.49 miliyoni 2.49 $750 tubeere nga bafunye ettaka lyabwe bagaziye ng'eyo chapter tugigaddewo. Abanayagalanga okukyala tulina amannya mu bitabo. Halo, nze gundi, nze yogera ku mannyawo. Nze Harriet, nze Onesio, njagala kukyalako ddundu ne bw'ojja n'osula weeki. It is okay, you're welcome. Wateekako ettaffaali. Mubuuze Mami Christine eyajja eyatukyalirako. Mubuuze gundi eyatubulako. Mubuuze Shadia. Mubuuze Jessica. Mubuuze yani omuwala oli sweet ime asirise bangi nnyo. So mwebale nnyo abalungi. We love you so much. Till next time we call it a meeting. We call it a debate. We call it tuyingize mu lunaku olulala. Najja kulo. Najja yesterday. Nazeggulo. So we love you so much. Kibayita okunyuka enkeera. Mwebale nnyo bambi mwekubireko mu ngalo abali ku live. Banange tweyanze swaga mama n'agamba tweyongereyo natuwa 7 ne tweyongerayo. Kati here we are now. Thank you so much. Webaze ku bantu Millicent. Bana aba online family tweyanziza nnyo tweyanzizegge. Mwebale twagala, mwebale kusupportinga mami, mwebale supportinga abantu baleeta ne mubaagala nga bwe bali, ne mutwagala nga bwe tuli. Mwebale tuzaama amaanyi bafaani baffe. Tubadde tugenda sigala ow'obusatu naye ku lw'amaanyi gammwe aba online sigadde ku 2.49. So n'abaya tuwa omwenda kusane ne tutandikira ku 2.49. Nakyo tetukigana naye nga tusiimye bambi, tusiimye bwongebwa. So mweyongera okukola, mukolere ddala. Katonda nga ye mubeezi wammwe abawa amaanyi n'obulamu. Akaliwa. Osimye bwongerwa. Nze manyi like nze kyemmanyi like oba kyekategeeza tusimye bwongerwa. Wekagwayo. Waliwo yakamperekera. Mami Ibra yakamperekera. Kanzitukize.
Wadde mutwalo kubagandi. Sagambye omutwalo. Anti kanneerabidde nkerabidde. Ngebe esekere esima mu nkutu. Nange mbadde nsulawo. Mu nkutu. Wakatege kijjirawa. Naye nga tweyanziza nnyo babe mwe bale tusupportinga mwe bale tuzaamu essuubi kati mutuzizaamu essuubi tulaba this week n'oba ofunye eno ng'amanyi ntaddeyo ku buli bubiri n'emitwalo 40 obusigaddeyo nyene ajja kujja ng'ayawulako ngenda kugenda okujja by Sunday ng'ayawuddeko tutegeereze tuba tunoonya n'olutalinda saano manyi sente nazo teziterekeka oba oziterese mbu ku Sunday ngenda kulaba waliwo ebigwa bitalaza te nga nakyo kirina kukolebwa so wozifuna osobola teerako mami n'omugamba reason balansi waffe ow'okusande obukadde obubiri mu emitwalo 49 so tweyanziza nnyo tweyanzizegge tubaagala nnyo mweraba good night abeddunda abatukuumyeko baneiba mama Ibrahim yafuuka maama si maama we yekka wetwatuuka eddundu n'atuzaala bagamba wuli empewo nnyingi aba musezi ng'ayita mbuyaga so naalongo bale kutukuumako mpaka buno budde naye n'omanya nti abasezi naye kugenda kwetooloola eri mu katawuni toyita eno panya twetooloola eri mu tawuni abantu ojja basanga so Mrs. Shadia tulese okulaba tukwaniriza waka n'okusande tukulinze tukwesunze Jessica obaka bwenkuwa online kusande okakase kusuubiza nti onoogenda n'ebinaava mu kalulu si kwekalakaasa oba oyagala labako waliwo kuba nga ye ayagala kujja ate nebinaava mu kalulu tajja genda nabyo ina kujja ne tukuba kalulu bupya n'agenda ng'amatidde naye ng'asigala friend which is akasobola kubeera friend waffe bw'ojja wakaffe tukwaniriza it's okay you're our friend naffe tukwagala yaso byebyo ebyange nsule bulungi so continue. Yes, aba online mwena abadde naffe abatubagidde olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala nga omugugu nno nga munenemu naye munnange naye mutwaze nti amazina ge twazeeyo olwasoose mwasiimi kukitegeera so mukoze ekintu kyamaanyi nnyo mu butuufu tubakubireko mu bugalo obw'enjawulo amannya ago gemubadde muwulira bannange amannya ga njawulo abantu abo tubeebaza nnyo kubanga abansinga twatandise nabo nga batuwa tukomekereza nga bakyali ku kitaabo era nga n'emyana kyesisenjo bataddeko ettafaali bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tekisangika okusanga nti kifo kuba lwe yalinnya wano abantu bakyamugobera nga basapootinga era ekintu kyawano kyonna kyabateeka mu maaso abantu bakoowa naye bakolera nti webali era bakyatulaba ate bakyatuwagira so tubeebaza nnyo olw'okwagala okwo eri Gadan Millicent n'okwagala Shifa nti ekintu kyaba atadde ku mmeeza ate mukiwagira ate ne mukisapootinga so mwebale nnyo okumwagala mwebalire ddala mami Shifa webale nnyo webalire ddala okunjagala ne famire n'okutwagaliza twebaza nnyo aba great opportunity nabo okuwulira ng'omumala nga ogwatandika bwe guti ate nga tebazikizanga bakyakumya omuliro paka ku ntikko so mwebale nnyo mwebalire ddala mwena batusondedde sente za leero kubanga nti ku Sande etteeka kirina kuggwa mutulaze essubi nti ku Sande kigenda kuggwa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala
Katonda bampeera omukisa era tubasabira essaala Katonda abawe omukisa agaziya ensalo zammwe mweyongera okukola essawo zammwe tezibulamu ssente n'abaana bammwe kugamba kino kyemusiga n'abaana bakifunemu n'abazzukulu Katonda abawe obuwangaazi bonna bali onalimu bali kubeera naffe Katonda bongere ssente nekusani tubeere wamu mu ngeri emu bweti Katonda bampeera omukisa Shadia wewere nnyo webalire ddala abantu bakukuumyeko ate ne batuwagira webale kuuma Shadia waali naye nga webale kubeerawo ne Mr. Farouk thank you so much okubanga nti oli gumiti ate solid kyakabi nnyo ddala brother Ibra tubasabira ne mami Shifa mutambule bulungi olwaleero mutuuke bulungi kubanga obudde bugenze amakuba ago nago simangu oyinza osanga omumenga atamidde nakuyisa bubi ate naye so tusabira nti erikubo libeere eddungi mutambule mutuuke bulungi ne ttiimu yo Katonda bakulembere abali online tubasabira wonna bwe muli abalwadde Katonda abasusse abatalina ssente mu nsawo zammwe abe batanasasula Katonda akwateko babosi bammwe babasasule Katonda abawe obulamu obulungi abagabirire amiina abatulaba mwebale kubeerako tweyanziza nnyo obuyambi bwammwe mwebale kubanga mubeererawo famire eno era nga tukyasonda tubulayo obukadde 2,49 tusaba mwongere okubeera nga mutuwagira tuguse ekintu obukadde 2,49 banaye bamukwano nze nsiimye nnyo omulimu gwe mukozi olwaleero naye nsaba tweyongere tuguse ekintu kya garden medicine tulyoke looking forward ku kiddako tulooking forward ku kiddako tweyanziza nnyo tweyanzeege mwena abatukuumyeko nawe saga mama webale nnyo webalire ddala olw'amaanyi g'otutaddemu olunaku lwaleero Mukama akuwa omukisa ne mami Christine kale mwena abasobodde otukwatirako olunaku lwaleero naye yasinza otuwa amaanyi nti tubeerewo swaga mama webale nnyo webalire ddala tusiimye Okay, nze mbadde ntunula kalenda eraze nti Sande ya 26 ate nendaba ne wano nga bandaga nti 26 lwe lwali olunaku lw'embaga kitegeeza ku Sande ejja ye anniversary yaffe aba family ya Garden Minside must shine. So njagala kusiima oba gwe gusembayo oba buli mwaka kusiima abatusonderako embaga lwe lunaku olukyasinza okuba olw'essanyu mu mwaka oguwedde era nze ngamba abantu nti nze yalina achievement mwaka siinayo kirala kye nakola mu mwaka ogwo kanene simanyi ate ekya gaadi bwe kiba achievement yange naye nga nze kyekintu kyebeera proud era mba kufa mwogwo mwaka naniga nti at least twakola omukolo naye kyenzijukira nti twazina amazina mangi twanyumirwa nnyo so twebaza buli muntu eyatubeererawo ku mukolo ogwo era bwe twagumala olw'essanyu eringi lye twafuna twesuubiza nti tujja kukolanga anniversary oba kye twalina mu mitwe
kya mukisa mulungi tugenza otuuka ku lunaku lwa anniversary nga famire eno bakyali bonna. Omanyi ekyo abantu bakiteekinga for granted, naye abantu bangi abakola n'embaga esinga ffe gye twakola naye bagenda omala emyezi 2 nga bakola ki nga baawukanye. So famire eno bakyali bonna ate naffe abakyenyigiramu naffe tukyaliwo. Njagala kwebaza ttiimu yonna abantu abakirimu era ndi wano bayita nti Shifa agamba biggwanga nga 3 ensonga y'ettaka, sitole y'ettaka. Naye nandisabye nnyo olunaku luno nga 26 April tulufuule lukulu. Era ndowooza abeeno mugambe ab'okugurawundi naffe tutambuze enjiri yaffe tulufuule nti lunaku lwaffe lukulu. Kyentegeeza twandirwanye nnyo ne tusondera mu miliyoni zino 2.5. Ffe ne tubangawo tucelebratinze anniversary ne tumanya nti olwo olunaku ate lutuyingiza ki lwe tuguze ettaka oba ntegeerekeka. Mbyogera nno nga ngamba abaliko osobola otegeeza munno tukicelebrating tusanyukireko abantu bano. Nze nkimanyi omuntu tabeereka naye, omuntu bw'aba abadde ne munno omwaka buli lunaku Millicent kyayitamu nsobola okikubamu akafaananyi. So tumwongereko akamwenyumwenyu nga bwe twakikolera ku lunaku olwo omwaka oguwedde. Tumusanyuse nga tumulaga nti ettaka tulisonze miliyoni 2 bwe tuba twewaddeyo nga tukitutte nti tubigatte wamu ffe bwe tuba tucelebrating anniversary yaabwe tusobola okukimaliriza ku olwo. So nze kyendabye bwe ndabye ekifaananyi kino omanyi there are things you're taking for granted. Naye leero bwe nkirabye nenkirowoozaako nenga kuba kiraga wano eno nti embaga eno yali tennabaawo nga bakulaga nti nga 26 ate okwanjula nako kuukuli okwanjula kwekuli 224 kati mu 225 225 netukola embaga kati mu 226 April tumalirize ettaka. Naye nze akasinza okuneewunyisa nti ekipande kino kyali kiraga nti embaga egenda kubeerawo nga 26 ekitegeeza yali tennakola ki tennabaawo. So singa tubadde balokole kyetwandiise ebyamagero nti kyali kyogerwako bwogerwa kati ate ekyo nakyo kyakola ki kyaggwa. So nene ensonga tugimalirize nga 26 tetubalagira wabula tumanyi nti abakikolera bano mwali basanyufu nga ffe twasanyuka nti mwalaba nga sente ze mwatuwa twazikozesa kye mwazituweera tukole. So tusaba tubagaziyize bwe basula, tubawawo okusula, tubawa abaana baabwe basobola okuzannyira naffe nga tukyaddewo tusobola okutuula. Twabadde wano ku Easter ne tujjulawo ekitegeera kati 26 tutwale nti oli special. So kendabye mbadde sigenda kudda ku muzindalo naye bwe ndabye 26 neŋŋamba eno Sunday yandibadde yanjawuloko ku Sunday eza bulijjo. Nze bwe nkirabye kyekinkomezaawo ku muzindalo. Sunday yaleero yalinga bridal shower. Eno Sunday tumalirize ensonga eno miliyoni 2.5 tusandika kati tujja nga tusonda tuyinza otuuka ku Sunday nga twetaagayo miliyoni ne tugisonda ne tweyagala ate genda natunyumira tugenda kuba ne bakyala baffe 2 tulondeko aliwa tugenda kuba very special. Gomanyi okubanga yanniversary y'abantu nga lwe tulonda aliwa gwe tugenda okuwasa nga tugula ettaka. Wow, lugenda ba special.
naye nga tubeebaza nnyo kino ekintu kyali kirooto era ddala byonna sande kino kyali eyagaadi era mbadde njewadde kudda kugamba nti binnemye yakuleeta mawulire mabi kitegeeza sande eno bwekiggwa tuba tusubira mawulire malungi kati sande eno abagole obudde bwo buyise nange zandiyagadde kudda ku muzindalo naye kyekyo nze bwenkasomye nekansanyusa nsomye awo nempulira nga mbadde ndi mukulaba ndabe bantu kyebakyaliko tulaba nga tubawoganira ku ssaawa 7 naye nga tweyanza nnyo tweyanzeege ne leero waliwo lwekituuse ng'omutasuubira ntusobola oleyizinga akakadde naye tuwebaza swagumama yayongeddeko naga musondaana zibaddeko zaana mu 7 nagamba ntaddeko 7 musondaana so almost tubadde tusonda hafu ze tubadde twakasonda swagamama webale tuzaamu maanyi ebituwa ebitowe biba mwetaaga omuntu omu n'abapika ne mukola bye mutasobola kubapika so tweyanza nnyo tweyanze abalabi baffe saawa zigenze Mr. Ibra kayisizaawo kakulu nnyo ddala era ka mugaso nnyo so atukikole nga bwayogedde abatwagaliza ebirungi so mwenna tubaagala nnyo mubeere kubanga olunaku olumufuke special ate nga ku Sande mwagala mulufuke special ate okusingako olwaleero bannange mwebale nnyo mwebale ddala okunjagaliza ebirungi ku Sande nomi agambe essaawa 8 tujja kubanga weetuli wano so ku Sande essaawa 8 tujja kubanga twatuuse dda wano ng'ate tulaba ekiddako mwebale nnyo mwebale ddala mukama abankuumira. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate